Big Pharma. Chenda mukaga katonyeze 3 Kampala. Nechenda mukatonyeze 0 Masaka. Amawulire gakusomera John Mark Segawa. Gakakutusibwako White Star Magic Detergent. Sabuni wobunga tukuza. Mu mawulire g'essaawa eno minisita omubeezi avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu n'obuwangwa Peace Mutuuzo awadde amagezi abakozi mu bitongole ebya gavumenti n'emirimu gya gavumenti okwetegekera obulamu nga bamuvudde ku mirimu gino olw'ensonga bangi basanga obuzibu. Minisita Mutuuzo agambye nti bangi ku bakozi ba gavumenti basanga akaseera akazibu ennyo n'obulamu kubakalubirira nga bavudde mu mirimu gino, abamu ne bakomekereza nga bavudde mu bulamu bw'ensi eno olw'ensonga baba tebasoose kweteekerateekera ng'abantu abalala abakola mu bitongole ebitali bya gavumenti. Bo abalamuzi abajja omukaaga abakalondebwa okulamula mu kooti ey'ensi yonna etule Hague mu Netherlands olwaleero lwe bagenda okulayizibwa, wabula nga bangi tebagenda kwetaba ku mukolo gw'okubalayiza. Abalamuzi bano kuliko Joanna Connor okuva mu ggwanga erya Bungereza, Gochalo Gitspeze okuva mu ggwanga erya Georgia, Maria del Socorro Flores Liera of Mexico, Sergio Guado Olgade Godinez okuva mu Costa Rica, Miyata Maria Samba okuva Sierra Leone ne Althea Violet Alexis Windiso okuva mu ggwanga erya Trinidad and Tobago. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga akunze abavubuka okuva mu bibuga badde mu byalo basobole okwekulaakulanya kibayambeko okuzza Obuganda ku ntikko. Katikkiro agambye nti abavubuka bangi bava mu byalo ne baddukira mu bibuga nga basubirayo obulamu bwabwe kye batasobola kufuna mu kyalo, ekintu ekikyamu ng'ono okwogera bino abadde alambula abalimi mu nkola ey'emmwanyi terimba gy'atongoleza mu Buddu ey'omwaka 2021 ekitundu ekisooka mwalambulidde eggombolola ez'enjawulo okuli Bukoto n'Ekyanamukaka mu Buddu, n'agamba nti okulima n'okulunda bye byokka ebigenda okukulaakulanya abavubuka mu Buganda n'ebitundu ebirala, n'olw'ensonga eyo basitukiremu. Bo abakyala bazalira mu ddwaliro eddene ly'Emubende baagala gavumenti erowooze ku ddwaliro eryo mu ngeri y'enjawulo liyongerwe ku bitanda mu waadi z'abakyala ate n'obuyambi obulala mu bifo omukuziwa abaana abazalibwa nga tebannatuuka. Abakyala bano bagamba nti abamu embeera ebawaliriza okwetikka emifaliso okuva maka gaabwe gattako obutanda kwe bazaalira nti ebitanda ebiriyo babizaalisizaako bakulongoosa, olwo abalala ne bazaalira ku biveera. Ate bo abakulembeze b'abakyala mu kibiina ki Democratic Party bakubye ebituli mu lukalala olw'abantu olwafulumizibwa ebitongole ebikuuma ddembe gye buvuddeko nti bano bye baawambibwa mu biseera by'okulonda. Sara Adongo omukulembeze w'abakyala mu DP ne Sumaya Muwonge bagambye nti bakwataganye n'abakulembeze b'abakyala mu bibiina ku ludda oluvuganya gavumenti okunoonya abakyala ndigattako abantu abalala abaawambibwa kyokka nga ku lukalala olwo tebafulumizibwako. Bannaffe bwe gatyo ge gabadde amawulire gaffe ag'essaawa zino mu bujjuvu, tubaagaliza olunaku olulungi n'okukola obulungi emirimu gyammwe nga mukyatuwuliriza. Kambalikira basisi musijja jandobesa omukunji omusezi nakakyo omwana w'ababi ababiri n'amooti omubalanguzi omwana w'ekyegeegwa nyina balongo akusikula nakakyakyalibwa batwale mu maaso ne pogulamu simuka. Nze John Mark Segawa. Entebereza y'obudde musisimuka. Masaka lukubakuba musana ate era n'ekidedde.